funayo gw'oyikiriza omutuuze mugambe era nange kankutuuzeeko funayo gw'oyikiriza. Haleluya. Mwena mukalide oli mu kifo kyo wenyininyini kale yimirirako. Yes, yimirirako nke batuusizaako oludda lumu saidi zombi zituuse kale yimirirako. Guno omwaka nga tojja kusomera mu nyukuta za oba oyimuka gumu tewalya kale tuulako. Kebera nebawo oba bubina bombi buteredde ku ntebe. Njagala oyimuke nga tolina watuwonawo weekuterindako nja kugamba saagala obeeko weweekwata. Njagala oyimuke tukakase obulamu Mukama bwatuwadde guno omwaka ngenda kubala bubazi. Sala Mukama ffe kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka bw'obuje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa tukola obubi olutwala mu kukemebwa naye tukole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa birwa emirembe n'emirembe. Amiina. Yaliza obuyinza n'ekitiibwa. Yimusa emikono okolayo obweya mu maaso ga Mukama mugambe ngenda kwagala kubanga wanjagala dda, ngenda kusinza kubanga wantondera ekyo, ngenda kugulumiza era ngenda kukola byonna by'onondagira okukola mu linnya lya Yesu. Langira nti 2020 mwaka gwange opportunities era natandise dda ate sisulwako n'emu mu linnya lya Yesu. Zikubira waggulu ng'owebazakuwa byonna. Tuli balamu ku lwa Yesu. Tula kati nga bwogenda tulamukira amagero kyo. Tubaaniriza mwenna abali ku ttaka lya Kanani okusooka mukubireko Yesu mu ngalo. Yebale ffe tumwebaza olw'omwaka oguyise, tetugamba nti tugukulike era tetukulisa muntu yenna mwaka. Omuntu tumuga nti webale guyitamu. Omwaka ogwo ng'ennaku z'omwezi 13 mwezi ogw'omunaana Soroti TV yagenda ku DSTV. Omwaka ogwo gwayita ng'ennaku z'omwezi 13 simanyi lwaki 13 omwezi ogw'e11 Soroti TV yagenda ku Go TV officially. Omwaka ogwo natikirwa. Omwaka ogwo naenololingirawo okuddamu ate okusoma. Omwaka ogwo Soroti Media yamajinga okusinga endala zonna. Omwaka ogwo Katonda yakola ebyekisa bingi ne batuyita mu lukuŋŋaana
olwaba responsible investors family house yokka eyaliyo era ne tufunayo ne award. Omwezi gwali obanga gwa 10 oba gwa 11 sijjukira tabira kusimba jjinja kunninanya mukulembeze ava mu ggwanga lituliraani nga tuli mu ssettendekero w'eggwanga lyaffe Makerere University nga saasoma newankubadde nga saasomera Makerere University n'ejjinja lya institute era nayo yali endorsement eya university yange mwensomera. Olwekyo njagala kwebaza Professor Simeon Kayuwa era chancellor wa university eya Kayuwa International University nti yebale okolesebwa okwo oba oliawo ffe abatasobola kgenda Makerere tetwandisomedde ddala naye kati n'aba Makerere batuliko organizinga kubanga tuyise mu institution ekkirizibwa. Deputy President wa Kenya bwamala okusala keeke era it was a double miracle. Kwali kusimba jjinja lya institute gye bamubuddemu naye ng'ate ye birthday ye yazaalibwanga 21 twaliyo mu December 21 December naye bwamala okusala keeke ngenda okulira nga MC agamba nti kati Vice President wa Kenya William Ruto bw'amaze okusala keeke ayolekera Pastor Aloysius Bugingo bw'atudde bw'abasooka okugabula keeke owalusooka yakubengalo ez'amaanyi zikubira waggulu ziroge. Anyway, Katonda byakoze tebibalika naye statement gyenjagala otwala olwaleero ngeri serious ekimu n'olwekyo siri omu ku abo abagamba nti kuliko omwaka omukadde. Tusisinkanye mweno Sande twebaza Mukama zemu n'atusinkanya nga tuli mu mwaka mupya mwebale okuyita mu mwaka omukadde. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu mwebale okuyita mu mwaka omukadde guno tuguyingiddemu with a lot of hope. Tuguyingiddemu n'essuubi ddene nnyo, tuguyingiddemu ng'abantu bangi balina okwolesebwa. Ng'ennaku z'omwezi 31 December twali wano omwaka ne tugumalirako wano ne tuyingira omulala nga tuli wano. Nakulabira abantu Kanani yali organized nnyo. Wano wona twaliwo ntebe tetuteekawo ntebe kubanga twali tukyagiddewo. Acres 8 n'ekitundu bazifuulanga half acre. Naye security yakola bulungi era twebaza gavumenti nti n'abagirimu nabo baorganizinga bungi abantu bangi abali basigala ng'ebweru basobola okwakisesinga munda olw'okubanga wali organized. Wakiri munda nga twena woyita naye nga namba si nene yasigadde ebweru naye abasigala ebweru n'abali munda twasobola okulaba nga bonna basitudde vision book, bonna nga basitudde ebitabo by'okwolesebwa. Olwaleero ngenda kuwulira enjiri kukwolesebwa era tugenda kubanga tutambuza okwolesebwa okwo okutuuka nga buli muntu atandise okuwa tick vision ye tick vision ye tick vision ye tick vision ye tick. There is nothing that you wrote that God cannot do. If your hand can put it on paper, it is workable. Kyonna kye bateeka ku lupapula kikoleka. Twebaza Namungi w'omuntu eyali wano abamu mufiira wala musabira ku TV musabira ku radio. Tubebaza nnyo mwebale okwepakira ne mwereeta ne mwezaayo
amawulire amalungi tetwafunayo bantu babadde bava mu region yonna oba mu district yonna nga bwe bali baddeyo bafuna obuzibu. Tukyebaliza Katonda. Ab'okumpi n'abeewala bonna balinga bondaba bali oke bali safe. Tukyebaliza Mukama. Mwebale tuzikubire Mukama eyatuwaweza ennungi ennyo. Zikubira waggulu eza Mukama eyatuwaweza nga nnungi. Mugambe webale eyimuse emikono mugambe tusabayo ku kakuba katonotono kazikize ku nfuufu eri mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu veni emirimu gitambule mu linnya lya Yesu. Ajja katuwa wiiki gye tuyingidde.